Naali babuuziza naye siibabuuze mukama wange mirundi munyiivu simanyi kimunyiiziza yenze Ssaalongo Kanka Kapita zize kuweereza pulogulaamu y'obusungu oli ku TM online television naye era kankubadde munyiivu nabuno kambuyiseewo omukutu oguyitibwa Ruko Food's Kitchen gusomesa kufumba emmere ey'enjawulo bw'atamanyi kufumba genda olabe vidiyo zaabwe. Rukofu mukutu gwa YouTube bakuyigiriza okufumba emmere evudde ku zisemazinga ez'enjawulo mwana muwala Lucia oba Ruth Ssaako ne mwana mulezi Abraham gendayo bakuyigirize ku Rukofu Food's Kitchen. Omukutu oguyitibwa Kasumba nagwo mukutu gwa YouTube guno nno guyigiriza okwekuuma mu mubiri ng'oli fit body fitness exercises guyigiriza okushaping omubiri ne gusigala mu shape oba body shaping tips Ssaako okwekuumira mu buyonjo naddala abaana abawala oba kiyite female hygiene tips. Kasumba akansolinga abaana abawala n'abalenzi buli wiiki abeerayo ne girls talk namwe abawala mugyeyune. Kakati Kasumba osobola okumufuna ku mukutu gwa YouTube oba tomusanzeeyo musange ku official page, Facebook page ye eya Kasumba official Facebook page oba ku Instagram @Kasumba on Instagram. Enamba ye y'essimu kweri ku vidiyo eno ojja kuba ogiraba ojja kusobola okumuwandiikira obubaka obwa WhatsApp oba ne ku email. Kasabuli twalayo emmotoka yo naddala aba Toyota Vigo mubeere nga mutwalayo emmotoka zammwe wali ku Gayaza Road opposite Total ate gwalina ebizibu laba Sheikh Yusuf Zaidi ow'Emutunge oba mukubire ku ssimu gy'ogenda okukoppa kapande wano ogende wa Seeka Yusuf Zaidi ono nno omulombi wa dduwa. Buzeeyi birungi simanyi kimunyiiziza naye kantandike naye era taababuuze pulogulaamu y'olwaleero tugitwalaganye. Tubaaniriza nga bulijjo mutabani wa Mole n'amatovu mirundi leero azze munyiivu bulala naye tujja kutambula. Kale embeera gye tulimu olwaleero yenze Kanka Kapita okubanga ntambuza ebintu mwebale kulaba pulogulaamu zaffe. Muzeeyi Tamale njagala kutandikira ku kino kifuuse ensonga. Waliwo amateekateeka ge baleese mu Amawulire nga gwe Munnamawulire omugundiivu. No. Waliwo amateeka ge baleese simanya biki cyber harassment okarasingira omuntu ku media. Anti bajja bakuba. You see, let me tell you. The problem with this country is the mafia. The mafia is arrogant. The mafia humiliates people. The mafia believes that after humiliating you, then they can use you. Some of us are not humiliated. Because if you don't allow regulated media, people will resort bajja kola radio katwe. Bajja kuba pamphlets. Zotalina kyakola. Lwakita mulekaayo kubba bavubuka mmwe. Abantu bajja kuyika mu luguudo. Kubanga the moment you fail to understand the cause of your problem, abaana bano ababbi ba mafia bafudde gavumenti eno nti nange kennyini ndowooza ndiko kanakalu bayinza obutandabamu. Yes. Kanakalu bayinza obutandabamu. Kiki oyita okulabamu? Nga sikoze ndi wange netuulidde. Okay. Tubuuza katulwanyisana. The mafia is fighting for survival. Era mpandisa akatabo kange nti why mafia enyampisa kiniga kati enya mu mpale kati katabo kyako muzeeyi kati mafia Museveni eri mukunya mu mpale naye olw'okuba eyina media yefudde y'ekitalo. Okay. Bayinayo director wa Saidi bajja mukuba abantu bajja kuba obuyumba bw'engaddusi bamuttire bwereere. Why do you want to use? You see, kati bo beekukuma tobalabako. What's their problem? What's the mafia's problem? Mafia ekozesa short-term strategies. Mpulira. Tebala binaddirira. No. Mafia erowooza nti bwebba abatabbye tugyogere tetujja kuboogerera basajja mmwe. Mpulira yankubira essimu. Mpulira. I want somebody to tell me wayogedde bubi oba nalindiddeko ewammwe emmere. Mujja kukwata n'abatakwatika. Mpulira. Abantu beyiwe mu luguudo mulabe temuwera 20 babakube mudduke. Do you think tribalism is a question of today? Simanyi. I want to know. Do you think NRA was not a tribal army? Simanyi. Omanyi nti specials akawandi akazibwe bamutuma mu lubiri to preside over ng'akiikiridde president. Naga nti UPDF must be a national army. Nga bonna bamwetoolodde beebo. Why? Tokolanga kintu kyotasobola kudefendinga. Bw'okolanga ekintu learn how to defend it.
nti nali nnyo omwenge nga ngudifendinga era nga nkugatiretta nti bwe mba siwedde Sebaka kati Sebaka webaka bw'obuli lwokola ekintu kitegeere nti ate gwe lwaki okikola mpulira tribalism tuteeke ku TV tulabe aboogezi b'ebitongole baki gwe vaayo oyogere nti ab'ebitongole tulanga emirimu be basoma PR nti owemulago sibabusibi muntu come and explain wa forest authority nabalabye bonna learn how to defend your failures. I see. You say okwogerera ekitongole you need a degree in public relations. Twalanga We advertise and we get these people. Naye tugana abantu kwogera mu mugenda kukoleza eggwanga lino omuliro. Naffe tujja bavaamu. Bwe mundakome kujoga abantu. Naffe tugenda kubata. Tujja kubata mmwe. Ffe tuyina ki? Temujja kujoga abantu wano lwa busirusiru bwammwe. Mubbi abantu. Temumanyi kudefendinga bubbi bwammwe. You come and defend. You say, yes, the spokesperson of KCC, yono. Owa Forest, yono. Owa Kino, yono. Why? They are the most qualified Ugandans. They have PR, they have some public relations. Atiwe twalanga bayitamu, bayitira wano okufuuka ekyo kye bali. Yes. But the moment you fail to defend something, like Abaganda bakuga nti omala okusesema mwenge ndi ali nyimba ndi mutta. Baganda have a proverb. If you overdrink yourself and vomit in the drinking pot, you cannot silence those who make you remember what you said you did. Who told you? Ani abagambye okubikola. Ani abagambye obikola nga temusobola. Why do you do something that you are ashamed of? Two, if you get an intelligent man like you, nyezo kugamba ti mmwe temwawula mu Nyankole, temwawula mu Kiga, temwawula mu Tooro, temwawula mu Konjo, temwawula mu Kiga. Bonna babatwalira mu kiseero ky'ekimu. Bwe mututunuulira mulaba a group nti yemu. But we come from different tribes. Mpulira. Ekyo ki defend it. Kubanga nze kyemmanyi kiri kimu nti gundi omuntu ali qualified nga nekyakoze akikkiririzaamu cannot fail to defend. Why should the Archbishop ono aliko ne deputy we Muganda bombi Baganda era bwe babadde ku mikolo gya Kabaka walabyeyo poliisi eyazze atali Muganda muheereke Anglican Church wekirabyeyo. Yes. Islamic faith waliwo Kampala mukadde n'ekibuli kibuli yakakungulu ereze etambula bweti y'Abaganda ye eri ku mulisingi gwani gwa Buganda gwakakungulu. Who tells you? Ani aganye ani abawakanya ani abyogerako ebyo mpulira. Kakati mzee obusungu bano babujjawa nti bwe boogerwako kifuuka ensonga bali mutwe bwe bamala okubba bajja kuboogerako. Tetujja kuba defendinga bwe bamala okubba ffe tu defending when they eat they vomit on our shoes so that we kill. Tetujja kuba defendinga basajja mmwe muveyo mwe defending mujja kwata batakwatika olabe bwe badduka obuhoteri bukwata omuliro biki babuulira myamu honest because myamu not a tribalist. Nze sibikiririzaamu kubamba manyi nti Mafia is not tribalistic. Mafia is not nepotistic. Mafia yo Mafia kuba buli omu oboze oluwaki omusajja abadde akulira leya sibayi twahayo bamugoba nga baagala ekifo kye wali kye yabakitwala omugisu. Learn how to defend things. Nti all revolutionary organizations ziba tribal. Neyamandira ANC yali tribal. Negundi neye Mozambique ebyafaayo ebyo birungi kubanga njala neneebuuza ekintu kino kivuddewa anti bwekiva bwe kiti tiba mugenda mu buyeekera Kayire yali kulutinga Baganda Museveni yagenda mu Luweero wali abapakasi bangi kuba Luweero was one of the most productive areas nga waliyo olukoola omusota gufaanana bwe gwakola ki Museveni yalina gurupu ye yali egenze for NASA. But what we are arguing now, has the army remained the same? The army oba munda nti onawa order nazizalawa naye on the surface the army is a national army has transformed. How come nti abantu babagamba
tiba medical ba district health district health officers bonna bakabiremu. You listen and defend it. Nzo mwana wange bamugamba ogende moro totalinnyayo. Wange tayinza gendayo. Bwali bujoze bwa ministry. Namugamba dayeka nkukolera n'eddwaliro eryo. Tosobola tuyinza. I first consider is security language. Mwana waniko nga mwana waniko punishing ebyo busirusi nga goli Kampala wegabidde ekyo mukiteekemu nti president yalonda mukyala we okuberekala mujja waayi kapiteni Butima yali aganyeeyo. I cannot fail to defend something. Nata chewunyisa yagana yate nafuna kwa minister obulala. Abajozi bo balowooza mbu wali wajja bategulira bamala okubba tubadufe mulya nani nedda mulya nani mutubuli. Who should defend you? Mulya nani nigwe muwa kusente kububibwa mu mulya mu bwa nani. Mujja kwata abatakwatika line gwanga nabagamba ti aba basiru mbalabanga omuntu alina ennyumba omuli ebidomola bya petroli ngazunza akabiriti. I'm telling you. Bino bibakola kati kuzunza kabiriti munsi erimu petroli. Kwabo kuli kasobola kwambala kakofira naita mu kibuga. Simanyi. Bano bamwaso omuntu ne motoka bajoki. Kubanga you have not spared. Mwete mutegedde konti Embeera tebbibwamu. Ne bakuwa 59 billion ezemmere noziba nosiba abalala. Famire zaabwe ziri bulungi. Kaba babuulire kati. Abantu kaba babuulire kati you should even encourage them to vomit more. Mwetegeke. Rectify it. If it is bad, rectify it. But the more you talk about it and you are angered, then you amplify it. People start asking. Lwachanyize. Kubanze na bagamba. The President Museveni ensobi gye yakola ku Besigye yamwanukula. Besi yawandiika ekiwandiiko kye Museveni nakirespondingako n'asuubiza n'okusuubiza ti every week you will be writing. Bobi Wine bwe yajja era Museveni yakola ekintu kyekimu. Why? When the president responds to Bobi Wine, Bobi Wine is elevated to presidential level. I see. Nti omukulu asobola nayo obuteebaka. Ntwe pusi. Nze God yakucreating ofanane bwotyo nti ofanana pusi. Nze God nze Katonda. We are created na image of a pussy. Naye muzeka kubuze. Kadda mukuvuma. Enfaanana ya pussy n'amagezi bindikingire. Kadda mukuvuma Bobi Wine. Bobi Wine bamuvumi. Bobi Wine bamuleetedde bakusaasira. Nze ali soba ne mbagamba you cannot defeat Bobi Wine. Kusaasira tayina. Kakati mwe ababbye emmere ne mubba n'amata ne mubba sente za covid ne mubba naki mingi amasanyalazi ez'amasanyalazi ne bayina wataddemu empya nazo mwagala kuzidda bayina wano ng'ekisajja kyogera nkirina nkaboogera profesa n'akiga nti owaayi zino ebbiliyoni nti biliyoni ekinana tuzibbe fete tulina sente za kalulu gundi ne gundi be bazaagala ate mwana ngenze mbayamba nti I mention ebintu ebimu mbyeditinga ne mbijjamu nkituufu n'ebiri ku Zoom nze mbiwulira n'ababyogererako but I'm a Ugandan wadde nabakyawa nnyo nakyawa abaana abo naku zo president yawandiika ebbaluwa nga sente baziise wannalwezo sirina kulinnya wannalwezo ne bagaba amabuugo ne bwe baddagala ne bwe kitu sirina kulinnya wannalwezo tikisoboka bali baddagala ofaawo abaana maze emyaka 7 sibalabanga tuyinza okusikana ne mukuba ng'entaama ne mwasa omutwe amannyo nengayiwa ku ttaka they killed my political gundi nga balowooza batumujjana nga twalani butumujjana nga tumutwala wano era ajjage nga takalemaga nabagamba tajjage sirinnyangayo emyaka 8 ate sirinnyayo yadde okulingizaayo abantu bano bwe bakujooga tokkiriza kugenda mu kifo kirala kibalekere kibawunyire akawunya basigale nako paka libalikwatibwako olw'empaka bajje kubanga baganya okulifominga reform ekyokusatu nti mwe mwennyini eno ye campaign yokka eri trivialized etaliimu nnyo bintu by'amakulu era nze mbabuulira NRM tesobola scientific election egenda kubwa lwaki mbulireyo wa NRM asobola okujja twaticulate issues tugenda kwogera ku budget tugenda kwogera ku economy tugenda kwogera ku byabufuzi teri miwano eriyaba bondivu
eriyo Rebecca Kadaga, eriyo Kibule, eriyo abo tojja balabako. Bana abajozi bote balabikayo. Eriyani tubaogerere nga tubaogere mwe nga tubaogerere ku. Nani te nambulabye ku TV nga anyonyola mu State House. Nkolera Museveni yeka. Baye government we gwanziruka. Neba nti eriyo minister yinza okunkubira esimu wabe wagikuba. Agiteera ndebe. Wabeyo minister ina amaanyi ateere esimu yange muvume byatawuliranga wakuba esimu omukola ki biro bikaswere nnyo ku biti biriyo bibikadde bibigambo bikadde tuyina ebivume ebipya byenkuvuma nenkuvuma amufulirizo esimu yange ogikuba ebivume bya hybrid bya kika ki ebivume bya hybrid kakati eyo is also a big issue nti wano mubye nnyo you are panicking mubye sente z'abantu but you are provoking the public enzigi mozibiddemu and ate bwe bagula ebizimba ate babizimba mu public babloka ne bakuga ekyo kyagundi do they know how hated they are? I don't know. Kakati olw'okuba politics wamu mwamuteekamu zaali ne muteekamu balamu ne muteekamu bad black these people, the mafias, yes, the mafias fear to table real issues. Why? They are the problem. Sente zengudo bazibye, zemere bazibye. Eza Ssaako z'abantu. Ayogera ku bituufu ye bayino mukwata. Batakawo comedy. Nti kakati olw'okuba temuyina issues to discuss, you have resorted to comedy. Okay. Ekyo kyemutategeera. Polita. Nti between 1986 nawandika mu katabo kange lwakuba buli mu mmotoka era nakutte obutabo bwange buli ng'obwo nembukubamu copies zitonere secretariat to tell them nti mmwe kasa mob bano ba mafia bano abashifutinga ne babajja ku nsonga enkulu ne babatwala ku truvio ezitaliimu temugenda bawangula ate tolabanga kati muzeeyi bagudde mu trap kuba wogambira nti bizonto izana issue ng'oleseewo ekirala mugudde mu trap nkubulira nti obujozi bwabwe bali mu mutwe banoonya kusirisa munje mujjaka nedda jangu omukumu ajja ŋŋambe mukube ennyondo muttirewo mutomere ng'entaama mukube amannyo nga mujjemu obujozi obwo bwe mujooga omujozi yenna bw'atatuula wansi to evaluate sit down and evaluate has God created new people with pointed noses? Lwaki ennyindo ne kabira ne language tebyali issue between 1986 and 96? Watekokuba aliwo ensonga rehabilitation abaana baffe soldiers were called abaana baffe people knew tribalism ali mumwe ababba nemwekweka mu tribe obira tribe abe omwe bonna bagagga oba kakundi obukundi kali bwe kati kekabba kakati ebyo byonna fellowship yeyokera esesaki issues mu fellowship nawuli omusajja ng'ayogera don't think that this is because of mukiga kitegeza mu fellowship mulimu n'abakiga but I'm not seeing Muganda there temuliimu why era nabo opinion yaabwe gye balina ku baganda yakugambye nti reya erimu gundi erimu Lutwama erimu ne Mutiibwa nadde simanyi ne Mutiibwa oyo omuwala Muganda naga nti waliwo ne supervisor Muganda naga nti this problem with Baganda they cannot work together which I incite them one against the other tujje bifo tukiwambe yes kakati nabo balina view ku Muganda era omusajja yabagambye professor psychology nti Abaganda ye tribe yokka etakolagana na bannaabo naga nti Abaganda bokka mu nsi but others feel comfortable with somebody bwetufaananya culture in fact kamugamba buli Kenya kasa president yajjanga mu Kikuyu ADC waba mu Kikuyu mpulira tribalism is not a big issue. Bano bibalimye ku defendinga nti obujozi obubali mu mutwe gye munaakoma okwereega n'obujozi bwammwe ensi gyegenda okumubacawo we are not going to defend you bwe muba mikola temutubuulira mubye mutuwadde ki abasajja bwe babbye batuwadde ki bwe balaba emmotoka yo gye beeteekako emmotoka ya gavumenti yange waliwo omusawo asanyukira ambulance it is mine
ekyo twala gasiyawo bweyagala okutwala gasiyawo naye nga tumunjogerako twanjogera ku ebyo ate si byammwe bya gavumenti amwe Uganda ni entitled twekka kakati bwekyo kibalimye okutegeera nti amagye gakeera ku makyane gawandiika ne bagamba luli batugambanga ku mulembe gw'obwete nti banne tubaga lesho mu magye bano ne bajja baga nti egindi tulibeerayo n'egindi some tribes don't want to be in the army. Of course, Abaganda balina n'enjogera ya Muganda takola bwa sky. What matters is not that you have the tribes. What matters is the ideology of the army. Is it a people's army? Chichibuzo. Is the most important issue. Army. Abakala mojja ku bakala mojja tebatta bannabo okunyaga ente. Kituufu. Ekitegeeza the issue is not tribe. No. Ebya tribalism byamu ababuliddwa emirimu. How do they solve this? I don't want a government job. Nolete wanga appointment leta kuzingira mu nyumba nembwa nenzita. I don't want a government job. I don't want a government job, even a minister. President mwagala nyine bwampo bwa minister sikola. Mweno government yabajozi. Abana bajoga buli wantu wonna buli omwana akaba. Buli ali mu government bamujojo bya bojojo. Sisobole kikoleramu. Nkola mukayika state council. Nesobola kubeera minister mu government yene. Mukama minister bonnanda babaka. Mukama wabwa akusembeza wali nga tokola mu ministry wabula nga okolera wali wennyini. Ero government sikikoleramu. Abaana bajiwa. Efloating wa group wezi. Chobola banti bakozesa ono omukazi yakwata naye akulo liddawa. Bano nga badduse kuba tebalabikayo akulo wabano ba Mafia. Nti ba Mafia kati omanyi ekibakwasa abayimbi. President yabawa 5 billion baziwa abayimbi ne basibu. Kakati abayimbi ba nature bagenda kuba mu nnyimba. Kati babakanga. Yes, bakakubuuza. Naye akulo ba amagezi ge genkana kisimanyi. Kuba let me tell you. Yef bwemba nabbi enkoko. Ne bankwata nayo. Do you believe ebyoyambikwe kamunju? Zimanyi oba wakwesa byenda. Bwe bankwata n'ente enzibe, they can come to search in my house. Why? Maybe he keeps the hides inside. Naye ebyoya bikanyuze edda biba byako. Kati tubuuze bwe kibanga ono yayimba Nantabataba, omusajja ayina n'omwana we gwe bayita Nantaba. Okiwulira? Omusajja oyo ayina omwana we Nantaba era musa Yesebali Kiwewa si gwe gusoose. Kiwewa yagambako ng'agenda abayimba nti muzeeyi okuze gundi okuze was he arrested? No. Kakati lwaki gwe Kiwewa oluyimba lwe yayimba ku Nantaba long ago olukwata kati? Why do you go and search Kiwewa's house of a song? Such, yes, why do you go? What is there? What has remained? No, you side. Abasajja bayina emitwe bayina engalo z'emitwe. Olimba hadi balunoonya mu nnyumba ya musajja. Kitegeeza kufa bayina obwongo. Kitegeeza either you were not searching this song because it is complete. What remains there? Oba akatabo kwe wawandikira nti composer yani. But the song has been on the airwaves for a long time. Kati kitegeeza obuze kibuze ekirufu muzeeyi nayimbi oluyimba kati munoonya kimunju tubayitambula magezi embula magezi tuziyitambula magezi nti waliwo omuntu abeerawo nga talina magezi kakati Abaganda bakuga nti kiramuse waggale nti ani aliwo ate osanga ennyumba nzigale n'okibuuza nti abamu ne muli luddawa okukulamuza waggale. This man yayiyadde oluyimba lwe n'ayimba muwala we ne balukuba. Kati obusungu bukuvuddewa ate n'ogenda ne wooyazeeyo abantu 12. Kitegeeza either this man tomuvunaana okuyimba. In fact when I analyze myself bayinza okuba nga balowooza nti baagala kusuula gavumenti kubanga 12 people of a song. Naye ni director of operations mu police mu M.i.S.O manya muwoni mu side eteekebwamu bagezi ba bwongo abaali engege kubanga the moment if you go to this man's house Ematuga you search it of a song what are you searching? Tunoonya luyimba. Mwina oluyimba lwe munoonyamu ebiwandiike.
kubanga babalya ssente ne bakusasula banyiivu babadde bajja ne bakubba ne badduka ne babba ne badduka balamu bajja muttira wano lwaki nti balamu gye yajjanga bo ne beekweka kati 5 billion oyo muwala mukagombya ne kadduka ne kakola nadduka simanyi abadde pulezidenti w'abayimbi agenze beebalya ssente kakati abayimbi bazze babuuza ffe mu tradition yaffe y'Abaganda baliwo sitayiro waliwo yazibba lagadi namubuuza nti lagadi what's the connection between music and your boda boda mpulira lagadi nadeno naleega ekifuba mmwe mujja kufiira bwereere kuba you tell me sincerely honestly as an intelligent man esongo liro yaluyimbye what remains there of course olusogo lwatambudde dda ne waba yaluwandiise ku bipapula kati kitegeeza tebali ku luno no balina kye banoonya ndala abayimbi bababba abayimbi ne babatemamu katonda agenda okubasasula abayimbi abaali balowooza nti Bobi Wine tayimba katonda n'aleeta covid nabo ne batayimba obwavu bubeeyaguza lujjo abaali balowooza abo bamuganya okuyimba kati covid waali bonna tebakyayimba bati ono ye yasigala ba finances be bamuwa kuba nabagamba ne mu kitabo kyange nekiyo nakisoma nti Bobi Wine baali bamusalambalu bonga balowooza nti bamubonyaabonya akakoko kalina okwebojjera eggi kafulume katandika okulya bwe kalemwa kafa enjala kakati Bobi Wine bamusabjectinga ku bintu byonna ebikambwe n'amera kakati ye Bobi Wine bano bagenda amata gagenda okubula nga ye yavadda ku mabeere ye bakusasira mu helicopter yali agizeemu kusasira helicopter yali agizeemu they are disgruntled simanyi big eye nti ennyumba bagitwala bwe batyo bwe bakola after they use you get the money ne badduka namala nab'emyaka 14 nendaba obujoozi bw'abaana abo singa teyali mu 7 singa ndabadduka Sophie Gombe yali mu bayimbi ne Lagadi n'afulumya ekibiina ekyembu yakulira abayimbi bonna anti kakati yali bina byabubbibwa ssente mu tradition y'Abaganda tuli bwetusi abayimbi kasita abadongo obagula oba abagoma n'obagula ku mukolo bw'otabasasula basigala bayimbi yes it is a tradition among the Baganda if you hire drummers at a wedding and you fail to pay them they don't stop drumming to attract the attention of the other villagers to embarrass you kakati abayimbi wiponi kalombolombo kano ke bagenda bano badidde ne baddira scientific elections ne bazifuula eziri trivial you will depend on the songs no what has changed is that we shall not have public rallies public rallies kwe kubadde ebivulu kwe kubadde ki era tewali muntu akugamba nti agenda mu public rally okulya bye boogera balaba bantu bwe babadde bambadde abazinyi akadodi public rally ate mu NRM tesobola kuwangula opposition mu public rally omuli abatudde omuli abalese amazzi ababbira mu mazzi omuli ababbira mu tenti omuli ababbira mu ki so kakati ate mwetemwa in fact I have helped this government I have written nje kukabwa president how to manage scientific elections because when you hear scientific when you hear scientific you may think that we are going to vote by computer what it is your original the organization the usual minus public rallies because when you say scientific elections means nti nja kubeere wange ku laptop oba ku computer mpereze yani choice ya this is not the case you are going to line in the same way sikuga nti bonotuuka wali ng'onyiga erinnya ly'oyagala ng'okirikinga nga computer egatta no everything has remained as it is what has only changed is a public rally kakati kitegeeza ki nti debate doli akalu kabadde best ku byogerwa ku maledi abagezi ne public rally omuggundu kakati okulaga amaanyi okukola ki crowd kakati today ebyogerwa bisigadde ku radio kati mwesobi ye mwakola abayimbi mwabawa amaanyi mangi nnyo na bano ba Bobi Wine okujja batandika okugamba mbu omukolo ogutaliiko bayimbi abantu tebajja kati abayimbi ne beerowooza nti bakitalo how many rallies have I addressed nga tewali muyimbi n'omu
do I need bayimbi tugo kunyumisa kintu mulale mubamu okunyumisa njagala omuyimbi osokopangisa emizinda ki kakati abayimbi babateeka buli lwaddira ekintu abakazi ekibajogesa abasajja ye musajja ogamba nti omukazi wange alina omukisa era bwensula naye nkwata ssente omukazi akutula deals omukazi ajja kujoga kati abayimbi ekyabaleeta bano ababbi kugamba president nti sebo mukolo ogutaliiko bayimbi abantu bajja kujja kati over the two nze akuleetera abayimbi nabo kwegamba bano banafu ffe tubasinga do I need musician I want to address gundi conference yange nti neetaga abayimbi to collect people for me my name resonate mirundi agenda kujja my name resonate andi bote bayina linnya obapulio bamazeewo bayita Mafia wawa atayina linnya mpulira politician wawa atayina linnya nekyo kibuuzo kituufu obadde kyekibuuza mu politics nga toyina linnya kaakati bwe bamaze okuva mu ebyo ne bagenda mu mpapula z'amawulire gundi tayogera gundi ayogera akasajja kennyini ke katambudde mu bitundu ne bagamba n'okugamba batwale ababaka ba palamenti abaabwe babafuge nkulayirira teri katonda yatukola teri ayina microscope etunuulira ekebera mitima gy'abantu singa yaliyo singa tebatta ba special owa special bajja ne bampangisa nga bazze kubba motoka ye bamutte omukazi ayinza okufumbirwa nga yazze kutta atwala ebintu n'omusajja naye nga yazze do you see it tosobola kukimanya omuntu yenna abakulembeze nawandika akatabo kange mu 2011 ne mbagamba nti rules and principles of succession nakasomako a leader should not underestimate the capabilities of his success. People change. Abantu oluba singa obuuza obete n'omugamba nti Kadaga abadde sipiika mulungi nnyo yali kyeki Kadaga yalina ki ku mulembe gwa UPC sekisiri ogwalo nga be bakazi Kadaga yalina muki but kakati singa you underestimated Kadaga tabanyweseza amazzi tebagadde omwetakula n'abalema kubanga n'ekyo nayo issue abantu bano balina obujozi mu mutwe nti bwe bamala nze kunzi tikisoboka oba oyagala nkutte ne muli ffe tetusinkanamu Kadaga what is eating up Kadaga bamukubye omutwe bakoze bati abadde sipiika mbwera abakolera naye mu bujozi bwammwe why do you believe that after humiliating somebody ebyo biri mu laavu nti olumala okuba mukazi w'omuyingira ekisenge toyinza kunkuba amawulire ne tuddiŋŋana tekisoboka osonyiwa mzee tekisoboka toyinza kunkuba amawulire nti ndi mulalu kozesa principle ya dini osonyiwa omwatta munne avoid miracle repa baga n'omunatta munne kakati bano bakulabenga mugenge bakozesa experience yaabwe ne bagibesinga ku baavu ne ku banaku n'abali dangerous olowooza nti bano bye bakola abantu n'ogoba nassali nomulyagonjo ne kajawuka abantu ne kagenda ku gundi olowooza obusungu bwe bakulinako gwe obumanyi obusungu abo banassali atayina mwana gwe mugobye ne mugoba byandaala ne mugoba those are more dangerous people than bano bemukwata babizondo byandaala ayina vendetta like me I have a volcano inside me nizo kunyoro nizo kuba omutwe n'engwasa because you carried my future. If I am not the president yalinzise if I am not intelligent I wouldn't be surviving. Mzee batandise okwata abantu abali voko nga mmwe abavaayo ne mwogera ensonga basajja mivule bajja kuyiika mpulira basajja mivule bamujja ku M.i.S. ne bamulimba omulimu ne bamusuulawo kaba bajja bakuba nnyo ekibakubya bubbi ekibakubya bujozi ekibakubya kulowooza nti mufuga aba temuyina gwe mujja kufuga Lawandika akatabo kange nga ndi pokera kulembedde eruddawa abo Museveni bamukola ate oyo mukazi wa Saidi avumira ddala Museveni kambabuulize atya why do you arrest Nyanzi sitera nti avumye Museveni has Museveni directed you have you gone to the DPP to find out whether abusing the president constitutes a case annoying the person of the president okunyiza omukulembeze w'eggwanga Nyanzi bamukwata ne bamutwalayo ne bamugamba nti bamukebere omutwe kubaba oyo wasayidi oyo ayina abamukozesa omanye ekyaddirira nti Nyanzi olunaku lwamalayo ekibonerezo kye omulamuzi w'okaapo iniyizi Siramba najja n'agamba nti ono omukazi ayina musango omulamuzi yava mu kufuluusa yes
Why? They wanted to use Nyanzi for future. Era kati ne bwogenda n'onoonya otya ebifaananyi bya Nyanzi ng'akunamidde ensi kyonna kyewasekiti kiringa enjovu omukazi omuganda talina na butiiti tayawudde lyonna kati lyambalira ki liwe muli okukamala livuma mamudani kati ekifaananyi kikomyewo olabe ate mu ebintu ebyo mbizanyisa ebifaananyi byo bajja bireeta mu kampeyini okirabe nga kyonna kiri kiti ng'enjovu akunamidde ensi kuba at that time yali talowooza nti ajja kwesimbawo kati why should Nyanzi now dress obutiiti bukyali bwa mugaso nnyo nnyo omukazi omuganda kakati oyo yafa Bukenya yafa Sebagala yafa era abo babeera mu Buganda wano kuba Buganda bwe baagala ddiikuula otherwise toyinza mukazi kweyambula mu kkubo gwe leader what if nkola posta nga nze kuweesimbyeko nenkola posta y'ekifaananyi kiringa oli bwereere n'olyoka olire nkuga are you going to vote this or this mpulira are you going to vote this one or this one likunamye litinga lijjeeyo ebbina lyonna lifulumye kazi ekkulu kati oyambalira ki why should Nyanzi dress because mulimu ebintu byokola nti kino mmaze kikola mu political limelight siribeeramu naye gwe kenyini ogamba nti politics wakakati ali trivial don't you think abantu bagenda kulonda nsonga bagenda kulonda ebyo mawe yagobesa gundi kirunda kive jinja yamuforcing alisigninge kirunda kive jinja yagenda muleerwe era zaali ntalo ngeri Kaluhanga alwana nono gundi era but Kaluhanga bwali noli wali bakubagana ne bagoba ya abantu abalala ne bagoba ya abantu mu Uganda leerwe kintu musokane bamugamba nti yabye nnyo era bwe bali baba jozi we bali bwe balwana kata subiri erifa bo we bali abajozi Kaluhanga wali namulaba jo simanyi private foundation ejoyo omutwe amufulaga bastard have you come from the moon amufulaga bastard ayagala sente aguze ku M.i.S.O olunaku lulamba ayagala mbu sente za private bazimuwe tuyina abapadapata ngakakazi kamyufu kalinga eryanda buteise kubba kakati gundi yagamba mawo yagamba nti every time I see kirunda kive jinja I see a jerrycan of oil on his head kirunda yajjayo lite 10 agenda kola oluguudo lwewa he was forced to resign yes nemwe nemugamba nti Sebagala banga yabba bebweru teyabba bawa ate wabbira ebweru ezamwe zanalekawo omusajja nagamba nina akaveera kaka n'akaveera kakati yabaga enjiri yali yagundi kati ajja nakutiya akaveera kagala kati aleeta kutiya I laugh at you no yali akubiriza basajja baddeyo kewakana akaveera I laugh at you nti once you don't look at yourselves a problem in Africa chobola abantu baprovokinga nnyo rights ne government ne bazisinde bazisuula an African tamanyi persuasion an African tamanyi waliwo kye tuyita contempt card kusirikano kino kitano kakati akavubu kaba akalita kayina obuveera bwawala kayina ki abemmengo ne bammengo nembaga bakaddusayo ne kakola kati ne badda nakwezo nkalaba kaliwe kati kubanga egundi enkobe y'obusitema yayenda ku nnyina waako bana bomu kaze empika tono mutti abana banko obalaba bano of course ndi akoti bomu kaze omukulu ate n'entambula tomanyira banyira musimanya aba omwana wa kumanya ko tudanga mukunereka kufananya kasajja ako kufananya abana bo kakubanga ebipande leka kuba ki but me I know the force bya mbaba zine yakayita nalweso nakayita nekajja mu state house mbu baba comedians abagenda kunonyeza mu 7 obulairafu oyo ndiye type gimuyine enonyo obululu nze nyezo kubera mumwe amwerona player njagala kutegeezako mzee sisobola kubira mwizo gundi yazze n'ekirooto Sebagala mbu ayagala ku Chinalizing Uganda engombo ye Chinalizing Uganda yaleeta obumotoka Sebagala yaleeta obumotoka wano n'alimba abaana nti bwokavuga okumala ebbanga bwe lituka kuwa Sebagala yetaaga kukwata bukwasi kuba mukomera kama tawuyo mwizi pereka kwaka kwa mabusi bali babita friendship yora Sebagala be mukomera mu bukadde bwe kati Sebagala yaleeta obumotoka
n'abuteekawo mbu ye investor advisor wa president ekyo nekigaana ekyoba advisor wa president sikirina ndyayo buli ssente kasiimo kange naye tekirimu nejjo nakebera mu katabo kange neŋŋamba omwana bajja kuyolabuzeeyo kulya ssente nga tokola nemabega obutabu bwange bwenteekako nti about the author omwana yakiteekako nemugamba mudde mukyuse I don't want that title advisor to appear on any of my documents sisubula tagala ku advising mukama no city type mpulira eyo kyokola bakiyitaani support bakiyita gundi kwa president friend sibirimu of course kubanga abakazi kye batamanyi abakazi kasogamba nti ova wambwayo kakati nawe ofuuse embwa kubanga ate embwa eyenda ku mbwa era abakazi abasinga obungi bagaa nti ewaayi omaze okwagala akaana ako ka house gano kakati gufuuse muko the people I cannot associate with nga bo tebasobola kugamba nga sobola kusharinga nabo gundi yana bagamba nti kasana naba Maria Kiwanuka nenda ba Miriam nga minister nategeera the type of sebagala kakoza mutali can't be minister njagala kumanya muzee why is it that the mafia is split over their money anti kubuli Museveni abakuba naye tayina mawulire mafia etuse ku level egamba nti tutwala ababaka ba parliament katubakozeseza endagaano kyembadde nkunyonnyola nti tewali muntu ategeera munne when political power money change people omwenge tegwonoona muntu kubanga omwenge kikuba tegwonoona muntu nti in many cases you'll find nga batamivu abanyamalo be bamu oba musajja w'amaanyi oba waki bo batula ku nsaka yaabwe yamalwa ekyonoona omuntu sente afuna new friends ekyonoona omuntu political power you must change new friends nti gwolooza Eduardo Santos okuleeta ono gwata n'amukwasa power amuddusizza emisinde n'abaana be he must have been a very loyal man Bukenya ayogera bino enkya n'ayogera biri if Museveni had handed over power to Bukenya yalisibye Museveni what is not reliable you cannot tell Bukenya yani of course bobo ina byokoze bibi lwaki takusiba no anti amateeka wamenya yeke nyini kyobola bantu abakulembeze ba Afrika abantu bonna bagenda ne balowooza nze bajje ewange tukoze ekibiina bwana mirundi nobaganti mukoze ekibiina mukikolera amateeka ne constitution agalira mula nga mumaze okufolinga out naye mmwe abakoze ekintu kino mukikola kuba tewanaba ssente you wait when the money comes you'll fight each other akasente bwe kajja ebintu nga byonooneka njagala buzeeyo kusinzire kakati ekyo kyembagamba nti bana ba mafia be batabangudde eggwanga abo abaana oyo simanyi gundi abavuma lwaki ye yennyini bamujja mu NBS wagondi ne bamuteeka ku bisinde nga sente ze bamubanja bazire ne bwanika basajja mivule ne bamugobesa kuki kakati ku NBS ne ku Radio 1 abasajja abo bennyini ne bamugamba tukuwadde omulimu bwe yagenda bwe bamugobera ku do you think that man is an idiot atajja bakuba muli ba kitaluki mutonyesa enkuba accept that this man is a human being is venting out his anger tewali abakubira bwereere abayizi bavunana sectarianism onani gundi onani owaki ogundi eteeka balireeta ku banyarwanda lyagaana okukola sectarianism kyeki who doesn't want to be known as a tribe in Africa of course omuntu aganze lwaki tetulina bajjuma ng'abawalabu nti ono ye Juma Abudala the moment you hear Tamale mirundi ene muganda will know he belongs to the Manke Kiran so we move with our number identity so who doesn't want and why is it that it is now it has become a problem to you they expose you waligambye nti no President Museveni yagamba nti okekyo nga yakajjawa President Museveni yakwata omusajja nga bamuyita Dr. Alex Ofumbi yamusanga lyantondi namujja mu clinic namubwa minister bwa youth why nti to come NRM expanded agitekamu abatali ba munsiko why nti naye yennyini yakiwuliranga that's why Museveni has ended up winning over nga mu Northern Uganda afunayo 10% naye nga ayinayo baga mwenye nazo yani who are your allies muri omwe
mujoga mwe mutakule nnyo oyo omukazi katakule wa side atakule ajoga abantu defend yourselves defend it no kana kalulusikali mpozika ka Museveni yeka naye kumbulira tusimenya abamisi sibayi batudde nga ntulazi defending obubi nze mutani wa mirundi nga y'omubbi ali erifu abaganda batuga nti bw'omala okukomba nti nakato twala otereke laba ekimwakyo kikolinga ekyomugolooba omaze okubba obbye sente z'amata obbye sente za covid obbye sente za masikisi mbuze ntwale bw'amala okukomba mbu nakato otwala otereke laba ekimwakyo kikolinga ekyomugolooba the person is we ekibi ekyomaze okukomba nze ntwale enjose bano bajoga obujozi bwe bukulembera ekigwo bwe munaajoga abantu kubanga bano tebali twaibo tebabalimba baagala okugamba nze nabawulira nga bagamba nti tugambe pulezidenti nti boogera tribalism omanyi bajja kututta no you are the most tribalist people mu butambi buli bwe tubadde tukuba kibaddemu mwikiri profesa yakyogera tugende tugambe pulezidenti bagenda kututta kakati batandise bagenda kubatta bali be balina okubadinawusinga abajamani baleeta nazi germany kati nammwe abamawanga amalasi gundi leya gye baagala okubba amasanyalaze kasosola gundi transformers ezabika ey'omunyankole teyabika you are thieves a thief terrorizes everybody muli babbi mwe mugamba nti omunyankole bwe bamutwala kakati njagala mbabuulire mwabalowoleza mu tribalism what does my driver have simanyi musajja tayakeera ku makya n'avuga mirundi ate as far as is concerned ate nze munene abasirikale abankuuma abamilitary police baganda abapoliisi abali ewaka baganda tribalism si yeeriwo wano mu uganda temulimu tribe mu uganda temuli mu uganda Mafia Joseph akakundi k'abantu abatono bebaagala okuleeta ebintu ebyo batujja kumulamu boogerako abajja baddusa emmere mugibbye ey'abantu gundi muzibbye kakati bajja ne bagamba nti abasajja abo baagala gundi parliament egende mu lisese babbe trillion 7 president n'abakuba ekigo n'agamba ebintu bidemu bikole kati bakugamba oli yafudde and even the explanation is stupidity. I see. Their explanation is stupid. How can you say in the earlier case, ono abadde mukozi waffe afudde n'obubonero bwonna? When did you take a time to detect okumukolako samples? It would have been mandatory that all workers, frontline workers, every day they must submit. They go for testing. Naye ne mwogera nti omukazi ow'ema n'afa. Abadde mukozi waffe naye tetwategedde nakutegeera teyalifiiridde mu kalwaliro katono yalifiiridde mu ddene. How long does if your own dies without attracting your attention? Era kye baakozeyo omuvuka baamugjeewo nalabye ekiro nalabye mulala abika n'abika naye yennyini naye afaanana ne munne ndebyo owasite kanso ng'era ye ne kawuyo beebamu kuba obusiru buli mu site kanso. Kabinenti nga kabinenti bwe yalagira pulezidenti yayogera ku obusiru tebuba mu muntu obusanga mu minisita. Kabinenti yazzeemu n'etuula ddi kabineti etuula lwakusooka pulezidenti yayogera lwakubiri litaddewo engalabi yaalyo era nga kabineti era nga nedda gamba nti ffe nga site kanso tukozeseza advantage eno kuba bategeera nti tebaagala Museveni asolovinga ekyababoda kabasa omulaba bwe yali agaye nti bya Desemba kituufu Museveni n'abaga nti enkya bakole gw'olowooza bino byonna ate ababoda beebafu. One, omuntu yenna bw'aleetanga ekintu okutali kibonerezo waido yukwalo abantu omwana atasoma yina ligesa kusomera muligesa mwali tasobola kubanga kakati teri tebamulolo calling. If I have not failed anybody bojja mu kitabo n'enkuga olwasiina
mpulira boda yange ebadde tenasombako what are you going to do ojja mu kitabo kusaba ekitabo naye era sinafuna musaabaze ogamba singa ogamba mama waffe yatusanganga nga tusokola ebinyeebwa n'atugamba no Museveni si mugundi ye Museveni yali ali ku extreme ya border n'akomawo mu middle line n'abaddiramu ng'ategedde nti opportunity baagala kukola ki kuzigoba kakati Museveni teyali ogedde bwogezi easy alien submissions were indicating teziri dda kakati Museveni being an intelligent man n'ategeera nti mbwatekamu nsereko abaali bakubaka basi baali baki because these people use short term strategies bansereko balowooza ti Museveni tajja kutaba boda babafunireko ki akalulu so nga ffe mbagamba nti gavumenti ekirungi kyayo iti implement eteeka mu nkola political power is influence and advantage nti gavumenti eri mu buyinza kati Museveni yagaa nti boda ziddewo kakati bino byonna ababirimu be baali basibidde ku ki b'opposition bali mu gavumenti muno abaagala Museveni agwe nti bajja kukuleetera akasongasonga tye omukulu w'essomero yakukkiriza okujja okusomesa naye ate ennoni tewaleese era nze mbabuuza nti omukulu w'essomero nga ngee nti leeta omwana wo wekimani yaŋŋaana atya obanga mwembadde musomba migugu nga temukola kaakati kankubuuza okugjako ababoda nga tebalizoninga has anybody told you nti bodaboda gye bayambi nkujja enateete siyingira mu paaka bwomanyi era fe gundi yaffe stage etandikira ku mmeka ku 15 anti kitugamba mwe mumanyi ku Namirembe Road awo mulabawo ku Namirembe Road awo waliwo omwami mumpi bwati musajja mukambwe ennyo nze tumanyiganye wa traffic wa utoda a controlling emotoka omuddugavu omuntu mugundivu omusajja wa namupropozingako bamukuze mu butoda n'alemerawo nentandika omunonyerezaako emmotoka ezivudde naakulabi ezivudde nateete tezaagala kuyingira mu paaka kati omusajja oyo bamuwanga ssente n'akuba emmotoka eyimirire wano bayiwe dereva agamba bannanka kasajja katujjira dereva n'omusajja ono bali omuntu ogwo y'olumala obayiwa naawe tanaddayo kakati owamulaba aziwanikako ebigere nagamba eziza omusango n'agikonerera it is an agreement between the driver he does it in the morning kati ebiwaliyo biyingira mu lwaki ate nze saali mu takisi era nange amanyi bulungi mukwano gwange muwane ssente nga musanzeewo kubanga namutegeera nti musajja mugezi nnyo akuba emmotoka ku makya n'agiyiwa abantu ne batambuza ebigere olowooza nti omusajja oyo alina amaanyi agasinga baddereeva lwaki bamugjawo he is helping the drivers bakimanyi nti okukka mu paaka teri musaabaze aliyo alaga naakulabye oyina kuddayo eri era ovuga nkalu nodde naakulabye kati ono waabayambira ne state council yayambye ababodaboda ti ababodaboda state council yabayambye is it me oba state council nze wenkukomya batambuza ebigere kakati ate owa boda ayombera ki abanyankole bakugamba nti gwe ava mu kabuli ayinza okomplaininga nti omusana mutono gubaddeyo you've been fairing mikugu luggages obadde mukizikiza mu kabuli ate ogamba omusana leero nga tegwayase mpulira mubadde owetika naye bo olw'okuba kati ekyo akikuba namugwanya era obusiru obwali ku gundi obusiru bwa kawujju nono namulabye kabinenti ng'egamba sigamba namugwanya why cabinet only convenes on Monday. The president must have had a disposition on Tuesday. The cabinet has sat today. You tell us which cabinet sat on a Sunday. The president addressed the nation on Tuesday after the cabinet, and the cabinet can only be convened in the next Monday. Kati omusajja ono wa state council n'omutwe gwe cabinet kijayogerako yanamugwanya na bawe. Don't say cabinet. You say for us state council. We've decided to incite gundi ababoda against Museveni. Kakati oyo ayamba ki Museveni? Ne bw'oyogera kati kankugula. Abo abava mu kabira emu ne president nange Museveni yasinga kufuna mwani. Simanyi. Munzi
kubanga ate nze muyamba mukubira bano ababbi abaagala omusuula ekitegeeza bano baleme balimba. The musicians have turned against them bababa sente zaabwe baazibba. The musicians bakusaasira bali bita kusaasira yakola ensobi teyaliyingidde mu gavumenti ne bamulaga ng'ali gundi mwerikopita ne bamulaga gundi ne bamulaga ng'ali museveni atudde wali ebyo byali courtship baali bakuyingiza mu ki kati wayingira. A woman who wants to preserve her dignity and liberty tafumbirwa is a kimi mitoyinza kunteeka under minister. The question is not money. I cannot work under minister. Tekiriyo kumpa ebiragiro nti nze omusajja eyakolanga brief to his excellency the president kati mpandiike to his excellency the president through minister president honorable minister nswere empundu amwalo kanti I cannot wait it. I marry people which is an impossible. I can sit down now to write a letter. Your excellency the president his excellency the president through minister in charge of presidency me mbangudde nnyo.